Oye, PC yange gataliko. Natitaddako. Stop it. Nyigechi? Teka password yange. Chucky baby 4. Okay. Yeah. Yes, come in. Thank you. Hey, how are you? Jogera Luganda. Onkuye surprise. Chichi ekeli yobuzibu. Wakawali yobuzibu. Mbulira. Chichi. Nonye ssente. Ssente. Hey, umwana mulwadde. Iya nakugambye. Navudde ekanga nkitegere tu mwana mulwadde. Negamba kange nekitenkanye. Ngende ndabe ku mulimu bamfunayo ka ssente ko nankuweereza. Anti obudde bugenda zirimu 5 kati we zinawerera omukomunana ssente zezikulesa. Zindesa. Wani so siri kunkubirako notatambulira bwerere. Nakakukubira emirundi emeka nze nakuba munanga amasimu nengako wa buli kaseera mbeera. Mukazi wange no wekolera. Obayo ngo ngambye ng'ogenda zisindika ne buziba n'okomawo nga tolina ssente. Kati leero neerese. Anti yakatogera kukola buzibu. Obuzibu bwokoze butankubira simu nguva wakujja. Kati nabimanyire ebyokukubira kati ngambye kankatambule wonka mbuse paka mu office bw'onondabako ojja kumanya nti omwana mulwadde muyi. Era nakitegedde nti omwana mulwadde negamba kangende ku mulimu ntetenkanye ffe batusasula mwezi nga guweddeko. Leero ennaku zimezi ziri mmeka? Zizo ziri 23. Omwezi tewali tugenda kulina mpaka 23 ng'omwana nedda asobola otetenkanya awala naye kati nga maze kumala mirimu gya mukama wange kisobola kubeera awo nekyala ovanga waka okujja ku mulimu gyenkola omalanga kumbuulira tojja buzibu otyo gwe oli mukazi wange nkuleka waka naye ate oviwaka tonkubidde essimu oze ku mulimu. Anti ebyo byebisinga okunzijjako obwayamba oli mukazi wange nkuleka waka ondeka waka tondekedde kyakulya tondekedde ssente za mwana nzenatusasula mwezi munakedde nenjikola ndowooza bwe naatuula wano nonyiga kompyuta zammwe ezo ze mwamanyiira nga bwondabako ojja kuyiiya wojja ssente. Ngamba ddayo eka nze nga tetenkanya olweggulo ndabe kyenkomawo ntudde mu ntebeyo wano wendi ndi mu ntebeyo wemba siri mu ntebeyo kati nesonyiwa kola mirimu wano ndi ku mulimu bannange. Tosobola kubeeraawo ng'oli ku mulimu. Bemonika. Any problem? Boss tewali buzibu. Weebuli. Tetulina buzibu. Awo mukyala wange. Taata weebuli. Tetulina buzibu. Osiibye otya ssebo? Bulungi maama, sibyo otya nno nnyabo. Bulungi taata tulina obuzibu. Tetulina buzibu. Boss tugenda bimaliza. This is an office. Nina client mu room muwogana mu office mulimu client okimanyi bulungi ate muleekaana. Anti taata labayo bintabuseeko nange. Ono yakedde kanja munnyonnyola. Eka tosobola munnyonnyola kuba byakulemye ku makya wanditandikiddeko ku makya nga tonatandika kukola. Wamma taata nze gwolaba ndi wano tondaba nga nnyumye n'olowooza ndi bulungi siri bulungi omwana mulwadde ono yavuddeyo yakedde kwambala makooti kwesimaati nga kujja eno yatulekedde kyakulya omwana atintimaze zino ssaawa 5 omwana tonafuna yadde ne kaparasentamu. Kati kyekindeesa mpe ssente wamma mugamba mpe ssente ze ngende ntwale omwana wange mu era nabyo yogera byabutaliimu. Ebyabutaliimu kati nsuze bwendi sigenda kibaawo. Otusasula ddi? Naye tolina bugezi buvunaanyi. Ate osasula famire yogwo yino gipulaningira. nze nampulaninga naye kati oyo omukazi ayagala bweta naye ate kati n'otambula n'ova waka nga tobalekedde kyakulya. namugande ngenda tetenkanya fe ono omwezi otuwa guweddeko leero 23 otetenkanya kubajja omwana mulwadde totetenkanya. Wama madamu kanjogere naawe omwezi bwe ngukuwa lwaki topulaninga n'omanya nti kakati zino zijja kuba zakulya zino zijja kuba za tokola budget. mukama wange sente meka z'otuwa byamulema esente zosasula tosobola kugamba nti opulaninga eyo mwezi guggweko era sente ntono nnyo naffe tukola lafa omulimu tugwagala olina opulaninga wezikoma wezikokaliza sente zigeraplaninga just 23 days ezakayitawo ku musala gwewakafuna ziweddewo hafu y'omwezi manager director Bireke ngenda kukola ki? Ngenda kuzisootera. Ogenda kuddeeka? Sigenda kudda wakati ate leero ntuuse okwesitula okutuula mwene entebe sigivaamu mpaka nga nfunye ssente. Okay madam, kati tusolvinga ekintu ekizibu kiki? Sirina mmere. Omwana mulwadde batubanja ffenna tuli awo tetulina kiddako oyo akeera kukola kwegamba ebizibu nina bingi situlesi zinzita. Kati bw'okwata ku ttama n'obine bigwawo.
buwerere ejjabyo n'ebiri mu nyumba n'obitambuza buli omuntu webweru n'akimanya ofunamu ki kigasa ky'okusirika nabyo ne binnumira ku mutima nga sirina buyambi kati katuule wano osanga bakasitoma bammwe abanajja banampa ku ssente weswala we oswaza kuba nswala nswale ate kati nvaako kinga no temukayana neyanziza nnyo dali nyawo zino zakati zino zinakola zikya 10 za mwana okay katukole bwe tuti eryo 10 yesebo 2 3 ezo tizimale zijja kutuukako makati neyanziza nnyo taata neyanzeege mukwano neyanziza nnyo sebo bosi transport esatu neyanziza taata neyanzeege wali omwana mu ddwaliro omusajja asobola okukola omuleka asobola okukola kubanga era munnange ezo sente zinotinge ngenda zisala ku musaala gwo ezo ebintu ana munana yes linda ngosala kumazetegelagana ate tulula tikati solving ebizibu kuva dinga zomukazo wange muwe mitwala na mu munana ate topa mitwala na mu munana emitwala eta kalinga adivase mitwala ana mu munana ngoziwoli sibizani osijja kumusala gwani obadde ayagala zuwoli ate noziwoli obadde ayagala goleta sente